abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nate abali ku Dream Impact, mwebale nnyo. N'abatali ku Dream nga muli ku mikutu emirala naye nga mutulaba oba nga mundaba. Simanyi oba okubeebaza kye kisinga oba okubagamba nti abange tukole homework waffe. Simanyi oba teacher wajja mu kibiina. Simanyi oba ennaku zino gye kiri naye teacher ffe bwe baatusomesanga nga bw'amala obbasomesa temwebaza nti weebale nnyo ssebo oba weebale nnyo nnyabo. Nga bw'amala obbasomesa abalekera homework awakola. Ebyo by'okwebaza mwe mubimanyi. Muli mwebaza nga muyise ki? Homework oba nga mukoze homework oba ebigezo byammwe bibakozesa homework. N'olwekyo okutulaba kuno okubeebaza simanyi oba mbeebaza oba tulinde tumale okuyita ebigezo byaffe. Mu 30 years of bananas abantu bambuuza mbu lwaki Museveni teyaliiko matu ne mbagamba nti omusajja akyali mu bigezo. Tetusobola kumuteekako oba butamuteekako kuba tetumanyi waagwa ku ssaawa eno. Naye ebyo gyali myaka gya ddala 1992. Olwaleero simanyi oba bwe nziramu omuzannyo ogwo muteekako amatu oba nedda oba n'amatu ngaggala n'amaaso n'engaziba. Simanyi kisinziira Mukama ky'abampadde, ampa mission, ampa vision oba nze neefunira ambition okumuwandiikako. Abantu ng'abo olinda Mukama n'akikubikkulira n'olyoka okiwandiika. Kubanga oyinza okufuna mission omuntu najja naga nti oyi katukuwe ssente owandiike ku musajja nga talina nnyindo, talina matu, talina takyawulira. Onze nti ebyo byammwe sitwala ssente za mission. Ate sirina ambition kumuwandiikako kintu nange kye sirinaako bukakafu. Sirina ambition ndi bwe naamuwandiikako bano bajja kumpaana oba bano oba bali. Njagala okwogera kati ku flat. Twayogedde ku characters, protagonist, antagonist, static, n'ali dynamic. Kati ate ali flat. Amanyi ne mu music tulina kye tuyita flat. Kuba flat. Kwega flat ye note gy'oyinza okukuba nga teri mu scale ya kodi, nga teri mu luse lwa codes z'olina okukuba mu nsonyi. Teri mu luse olwo nti oba A. Ku gita tulinako A, B, C, D. Zonna byanjawulo, ranges zanjawulo, n'enkwata yaazo ku gita zanjawulo. Kati bw'okwata ekitali mu luse lwa A, oyinza okuba nga okubye tuyita flat oba embogo. Gye twagiyitanga mbogo. Kwega ng'okoze ekintu ekivudde ku mulamu oba mu lunyiriri lw'ebintu ebyo birina okusimbibwa oba okubeera mu lunyiriri olwo gwe n'okuteekamu ekintu ekiri out ekitakkirizibwa. Kaakati waliwo abakulembeze bwe bati nga bo buli kaseera bakuba flat, bakuba mbogo, bye boogera biba off. Biba off. Bw'aba mu NUP ayogereramu ebiri off. Bw'aba mu NRM ayogereramu ebiri off. Bw'aba mu nzikiriza ayogereramu ebiri off. Mu byobufuzi era ayogereramu byonna ebiri off. Ngali abeera flat. Nga talina kiwooma, talina kikaawa. Ali just there nga ebinyeebwa ebitaliimu munnyo. Biri flat. Kuba biteekwa okubeera mu luse ebinyeebwa biri mu luse lw'enva ziteebwamu omunnyo. Kale bw'oleeta ekintu ekitajaamu oba n'otateekamu ebinyeebwa ne biba nga temuli kantu, kiba kitegeeza oli flat. N'olwekyo temuli kirungo, temuli kiki. Ebyobufuzi nabyo birina ebirungo byabyo. Birimu ebirungo. Naye oli oyinza omuwulira nga talina kirungo kiri mu byabufuzi bye okuggyako okwogera ebizibu bye tuyiseemu
okuva lwe twefuga okutuuka olwaleero nga ye atunudde mabega. Kyayogera temuli kintu kirungo kipya. Byonna byayogera biri flat. Temuli kirungo, temuli kanzaali, temuli kino, temuli kiki. Ali awo kyokka ayomba. Atunudde mabega ne waali talabawo oba taweerawo magezi gaawo, ne waalaga taweerayo magezi gaayo. Ye yasalawo okusigala ng'atunudde emabega. Abo mubeegendereze nabo. Bw'omulaba manya mulonde musindikeyo ng'omutegedde nti gundi gwe tukumanyi gwe byeyogera biba off era tukusindiseyo kwogera nga biri off. Ojja tuya amaanyi g'omuntu n'obunafu bwe oyinza obikozesa okufuna ky'oyagala. Kati ng'oyo ng'omugamba nti kakati gwe genda oyogera nga biri off byokka era n'ebimu tujja bikuwanga. Awo ne tumuteekayo nga yayogera flat. Temuli makulu. Kubuzaabuza balala. Ebyo nabyo mu obugezanyo bwa politics mu ebiri. Oteekayo abasiru bo nga basatu nga bo bamala googera. Kakati ng'ebibiina bwe bikola. Waliwo ebibiina ebigulira abantu bamale googera ku kirala. Ffenna bwe tunatandika obukodyo twandifunawo escape window ne tutoloka. Buli omu asindika ewa munne abasiru n'abagezi. Gwe nja okusembyayo ye rounded up character. Rounded up. Ng'omuntu ali round bw'ati. Oluusi aba atuuse ku kye tuyita self-actualization nga yeetegedde n'abantu nga bamutegedde. Ngali ku number of completion ey'omunaana namba 8. Kaakati ayinza okugwa wonna be baba bambassadors. Bamujja China akolerayo. Yamutwala e Rwanda era akola. Ye kwegamba bagamba nti abo ba diplomat bazibu nnyo. Toyinza kumanya kyayagala oba kyayogera. Akubuulira ekintu naye nga tokitegeera bulungi. Kubanga tali supposed kuba na luuyi. Tali supposed kuba na kikyateeka okubala all round nga bonna asobola okukola nabo. Ali all round. Bw'onyiiga amanyi okukola ku bunyiivu. Bwe museka amanyi okusanyuka. Bwe mukaaba amanyi okukaaba namo. Ye nga diplomat wonna agwaki agwawo. Naye abantu abo nabo baba bamutawaana emirundi egimu. Nti oluusi babaamu kali ka element akobeera static. Talina gyadda. Ambassador leero ali mu Sudan. Byakoze Sudan byaba Sudan. Kabikasinga yidde emmere y'Abasudaani abadde ng'ayambalanga n'Abasudaani. Bwe bamugjayo eyo n'omusanga mu South Africa, olowooza mu South Africa. Kale n'abantu abo 6 be mbawadde traits empisa oba embeera oba embala z'abantu abo 6. Bwe mulina okulonda oba okumanya okukenkuka okusobola okutuleetera kiki enkomerero y'enfugibwa etali ya mazima, etali ntuufu oba nsobi, naye tulina okufuna abantu ddala nga tubalowoozezaako. Nze kyendabye wano ti abantu tumala galonda. Nze neesimbawokko ku bwero si nga byakatandika. Ne manye engeri gye neesimbawo, manye ne kye nakola, manye ne lwaki abantu bannonda. Naye nga ndi kati ebintu bino bwe biti bwe bibeera. N'olaba abantu abakulunze teboogerangako naawe, tebakumanyi, naye bakusimbye emabega. Naye natunulanga bwende nga naye kakati oyo lwaki anneesimbye emabega?
amanyi ye mugambi tewali nino laba abantu nga bakwesimbyeko bonna bonna ogenda omubuuza lwaki munnesimbe mabe nammwe be balonda mulina okubuuza abantu ababalonda lwaki babalonda kubanga abantu ababalonda bayinza okubanga si balina magezi mangi omuntu okuwaanibwa abasiru oba abajega teweefuula bbereegi anga ku kyalo ekyo kuyinza okubanga kuliko abantu ddala abatategeera bangi okusinga abategeera ng'ate be bakuwaana ate be bakulonda naawe gwe balonda olina okubeeramu obuvumu n'amaanyi n'okyuka n'odda mabega n'oga nti naye lwaki munnonda gwe n'obuuza omuntu omu nti naye gwe ddala lwaki onnonda akubuulira oba ddala amanyi lwaki akulonda ayinza okuba nga tamanyi kakati omuntu bw'owaanibwa abasiru ng'owerimu oba ow'ettulu mu bamuzibe abangi teweefuula nnyo bbereegi ani akuwaana nga ffenno bagenda ne batugamba mbu tuli basereebu naye baani abatuyita basereebu oba basiru oba tebategeera so tetwesaanye kwefuula bbereegi olw'okuba abantu batuyita basereebu kubanga batuyita basereebu bayinza okuba nga temuli makulu bagamba va mu kadiba akatono ogende mu nnyanja olyoka otegeera oba ddala oli kyennyanja ekinene ky'obadde mu kadiba akatono nga ne mu nnyanja okyali munene kubanga oyinza okuba mu kadiba akatono ng'oli kakulwe owulidde obunye obuntu ne bukuwaanira omuntu bannange kiki tetulina empuuta mu kitaba kino naye nga kakulwe gwakakulwe naawe oyinoga nti nze gwe bayita kati empuuta ddala ndi mpuuta genda oyingireko mu nnyanja ennene olabe ddala oba oli mpuuta oba nedda so twegendereze ani akuwaana ani akulonda olina obuvumu obubuuza abalonzi bo lwaki bakulonda yimirira kadaala obagambe nti bannaye nzuunowa mumbuulire lwaki munnonda ensonga nabo bazikuwe bwe zikuzzaamu amaanyi ogambe nti kale nzikiriza kaŋŋende mbakiikirire naye singa omuntu ava eyinaga tukulonda olw'okuba oli mutamiivu olw'okuba otugulira ku mwenge gwe twagala kati awo gwe ng'osigalawo ng'era bakulonda oli ng'ava eri nti ffe ssebo tukulonda kubanga oli mukwanyi w'abakazi kubanga naffe twagala nnyo abakazi ensonga lwaki tukulonda abantu bajja bigamba ebyabanafu oli najja naga nti affe tukulonda kubanga omaze ne mukyala w'emyaka 35 mu bufumbo abaana bo bonna batuufu tukulonda olw'engeri empisa zo gye tubadde tuziraba okumala emyaka gino gyonna 25 oba 35 tukulonda ssebo mukama waffe kubanga oyambala bulungi ate ffenna twegomba okwambala nga ggwe tukulonda oli muyonjo tukulonda ssebo toli mutamiivu tetukuwulirangako musango gwonna tukulonda olw'ensonga gundi ne gundi ne gundi awo amaanyi naawe ne gakuddamu noga nti awamma ekinnondesa kirungi kya buvumu nzikiriza kale bannange kanyingire oluyogaano lwa campaign abalondwa mubuuza abalonza mulabe oba ababalonda bategeera bulungi oba nedda muleme kutekenga advantage ku bantu oba bagenda bakakajjaleko kubanga omanyi tebategeera oba olowooza tebategeera Museveni ajja atubuuza nti lwaki muddamu okunnonda ku kisanja oba kyamusanvu Kyagulanyi ajja atubuuze lwaki mwagala okunnonda nze nange nzize naye ate namwe mumpe ensonga zammwe kuba sibakase kunnonda era sijja bakaka naye njagala nange neematire mumpe ku nsonga lwaki munnonda nzikolereko nzigumireko nga mumaze okunnonda maawe ovaayo tugambe lwaki tukulonda tubuuze
mutubuuze lwaki tubalonda tujja kubaddamu jangu ombuuze Lukwago nti lwaki Alex oyagala okunnonda nja kuddamu nti nze sigenda kukulonda oba nja kukulonda ekikunnondesa kiki nakino ani bamuwoze engineer ye yagambye tumulonde kuba engineer ekibuga kyetaaga ki engineer kakati gwe vaayo muga nti ffe tukulonda lwakuba tolina kugulu obulemu si kulemwa so tubuuzibwe ensonga ezo tuziddemu mu lwatu ekyo nga nkimaze kati njagala ate tuyingirire ekintu ekizibu ekirala embala y'omuntu ekolebwa kiki ekigatta embala y'omuntu efuuke character efuuke eddala ey'obwesimbu character erina omugongo ebintu biri bisatu nabyo ebikikola personality y'omuntu obuntu kabuntu w'omuntu moral fiber ye ebinywa ebikola enzikiriza ze oba ennono ze mu bantu okuba nti omuntu oyo atuukiriza ebyo ebyesuubirwa eggwanga mwava byasomye baali nabo moro empisa enneeyisa ze ziyimiridde zitya personality katugambe persona kyeki mu Luganda omuntu nti kagwa oba omuntu nti nkugwa oba omuntu nti kabuuka yani kabuuka muntu kikula ki kabuuka muntu ki personality kabuuka anyegama kabuuka avuma kabuuka ajerega kabuuka abumbujja akakkana kiki obuntu bwe kabuntu we ki muntu wa kikula ki mu bantu morro kati tugenze ebwiru enneeyisaaye mu bantu atuukiriza obulombolombo katugambe mu Katuliki atuukiriza akalombolombo ak'okuba n'omukyala omu oba nedda katugambe mulokole atuukiriza obutanywa mwenge ebintu ng'ebyo yeddira ki mamba atuukiriza by'ebimmamba tawasa ate bammamba ebintu ng'ebyo ebyebibammamba then distinctive quality kiki ekimwawula ku balala kiki kyalina ekyo ekyenjawulo kyatuleetera aliko ekyenjawulo kuba tekitugasa omuntu avaawo waddewo omulala ng'afaanana ng'oli avaawo kyanjawulo ki kyalina ekitumulonzesa ebintu ebyo bisatu persona moral fiber eyo nnene nnyo ekira akola ki emisana akola ki kubanga abantu abasinga ffenna morally mu byenneeyisa emisana tweyisa bulala n'ekiro tweyisa bulala bw'ate bw'osanga abantu buli omu alina engeri gye yeeyisaamu okusinziira ku bantu basisinkanye bw'osanga abasumba Mukama yeebazibwe bw'osanga abatamiivu babawe bw'osanga bamalaaya tunda mutya bw'osanga weeyisa kirala mu bbanga lino oba okusinziira bw'oliko ate awalala weeyisa kiki ddala kwega tolina morals tolina standards buli kaseera kisinziira bakuwadde kiki nte mutwalo
ojja kwogera by'otomanyi. Bwe bakuwa miliyoni oyogera by'otomanyi oba bye bagambye. Kwega tolina fiber kikwata bwe kiti kibanga nga maso. Tolina binywa ebitakola ki ebitanagaanaga. Toli munywevu morally. Bino byonna by'abakulembeze si bintu by'abantu ba bulijjo. Bino bye twogera mbu teri mukulembeze atava eri Katonda. Omukulembeze bino byonna bw'abanga ava wa Katonda bibeeramu. Omukulembeze takoma kuba nti ava buvi wa Katonda gy'afuga abantu nga bw'ayagala olw'okuba mbu avudde wa Katonda. No, omukulembeze aba ne traits ez'obwa Katonda zonna, qualities ez'obwa Katonda, attributes ez'abwa Katonda. Singa ddala tuba tukkiriza nti teri mukulembeze oba bukulembeze butava eri Katonda, then traits, empisa, enneeyisa, obulombolombo, enjogera y'omukulembeze eteekwa okubaamu obwa Katonda. Kati ekyo lwaki tetukikyeekingako ffe nga endiga, kye tuyita endiga? Omukulembeze bw'abanga ava wa Katonda ateekwa okuba ne qualities ezo. Owulidde? Nga personality ye ntuufu, moral fiber ye nnungi, nga ne distinctive quality agirina eyemwawula kuva ku buli muntu omulala. Oba gwe kiyita ekitone oba embala. Tetuyinza kukkiriza nti obukulembeze buva eri Katonda nga tebulina bintu bino. Kati personality eba naki? Buli kintu libe essomero, ebe profession, eba ne ethics. Amateeka, amawandiiko oba gatali mawandiiko agagifuga. Ethics. Obulombolombo obugifuga. Obuwandiiko oba butali buwandiiko. Abasawo balina ethics zaabwe. Empisa zaabwe. Balooya balina ethics zaabwe. Kati katugambe looya takkirizibwa kukola kipande kinene nnyo kweteekako nti looya. Bakola akapande katono kati. Kalombolombo ka. Kuba tebaliiwo kweranga. Gojja okubanoonya ng'olinako kiki ky'oliko oba ky'oyagala. Owulidde? Pasonne obuntu bwo bukolebwa obulombolombo. Obulombolombo bwo kiki? Obulombolombo bw'abatufuga abatukulembedde abeesimbyewo ab'ebibiina kiki? Kubanga oli ayinza okuba n'akalombolombo ke nga ye taddwamu. Ako kalombolombo ka siddwamu. Tuyogera nga waali. Tomubuuza bibuuzo by'atayagala. Kalombolombo ke. Ekyo kimu. Then experience, obumanyirivu bwo. Obuntu bwo, personayo. Obumanyirivu bwo ki? Obumanyirivu bw'omuntu eyeesimbyewo ki? Kubanga okusoma oluusi tebuba bumanyirivu. Oyinza okuwangula degree naye nga tolina bumanyirivu. Era kyova abantu bagamba nti jangu okukola omulimu guno naye ng'olina obumanyirivu bwa myaka 5. Byanjawulo. Oyinza okuba nga tewasoma naye nga tolina obumanyirivu mu kintu. Byombi naye obumanyirivu ki ekikulu? Saani abulina naye buli mu ki? Obumanyirivu bwo buli ku ki? Buli mu ki? Buli ki? Bw'ogenda tulandulira otwongereyo okusinziira ku obumanyirivu bw'ofunye. Buli international obumanyirivu bwo, buli universal, buli continental. Kubanga obumanyirivu obuyinza okuba nga buli ku Afirika yokka. Obumanyirivu obuyinza okuba nga buli ku international level. Continent si zonna ozimanyi wazigenda musomeddeyo. Balala basomedde Harvard. Omulala ng'obumanyirivu bwe bwa East Africa yokka. Omulala obumanyirivu bwe nga bwa Uganda yokka. Omulala obumanyirivu bwe nga bwa ku kaalo bwokka. Tulina abasajja abakulidde ku kyalo ewaffe emiseebe gye nzaalibwa
tebavanga ku kyalo okwo abamu kugenda wano bagenda wali n'olwekyo obumanyirivu bwo bwenkanawa bwe naaba nkomyewo nja kuba njogera ku ki ku attributes Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe.